buterevu njagala nkulage butya bw'osobola okukola QR codes ng'okozesa essimu oba ng'okozesa kompyuta kuweereere ate mu mangu ddala. Ojja genda ku Google osachinge oteekemu nti Kaneo Technologies Africa. So ojja genda mu Google oteekemu nti Kaneo Technologies Africa. Ojje osobola okujja wano ku projects oba n'ogenda direct ku website yonna. Bw'otuuka ku website jangu wano ku tab ya so you need to accepting terms and conditions. Ojja kujja wano ku tab ya free tools. Yes, ojja kunyiga ku tab ya free tools. Ku free tools oscrollinge wansi. Bona scrollinga wansi ojja kulaba QR code generator. Nyiga ku QR code generator. Bona tuuka ku page eno ogenda ku creating account. Kyenjagala okole njagala creating account olw'ensonga nti system eno nagizimba nti omuntu yenna abeera asobola okukola QR codes ate ku bwereere. Okitegeera? So kyeweetaaga kintu kyangu nnyo creating account. Bw'omala creating account okugeza nti you should use your email. Okitegeera? Olina okukozesa email yo creating account. Nze ngenda kuloginga mu yange. Ngenda kuloginga mu account yange already gye nnyina ku system kuno. System ya bwereere kyesaagala weeraliikirire nti ate oba olina okusasula. Yes, newankubadde nga waliwo a limited number of QR codes naye QR code nga 3 weeziri awo ku bwereere. So ngenda nze kuloginga mu account yange. Yes. Bwe ndoginga bwenti nzija buzzi wano ku left. Nzija buzzi wano ndowooza olaba already nnyina nze cards impitirivu QR codes impitirivu zenkozesa. Nja kujja wano ku QR code ngambe nti creating a QR code. Njiwe erinnya oba njagala ngenda kugamba nti Nelson project ne oba tulina project tugituume ki? Tunagamba nti hello, this is my QR code. This is my first QR code. Tugitume lwaki tetukozesa Luganda. Abange eno ye QR code yange esoose. Wano waliwo styles osobola okugistylinga n'ogiteekamu emitima. Okitegeera? Osobola okugikyusa kala. Osobola okugikyusa kala n'ogiwa kala yonna gy'oyagala. N'okyusa oba background kala kyonna ky'oyagala. Okay? Naye nga ne bw'ogireka nga bw'erito oyinza ogiwa frame. Ogiteekako lu frame. Sebisinga mu frame abamu bateekako wano ekigambo tugeze sikanimi. Bwe bati sikanimi. Kalaba oyinza okukyusa font ya branding. Osobola okuteekamu wakati wano oteekamu logo oba ya business yo. Options wano nkuwa amagezi artist gyongezeeko ebeere ku 2020 resolution 2000 okusobola okuba nga eri clear wonna agiteeka. So wano tusobola okugigezesa okulaba oba ekola neba tugigezesa wano okulaba. Ndi mu kuleeta simu yange kugiscanninga. So okugamba wano nti create. Olumala creatinga osobola okujja osobola okujja wano wansi n'ogamba download. Wano downloadinga nga PNG. Era olugi downloading ojja kulaba wano nti nno eri downloaded. Bebeera downloaded. Tusobola
kugikozesa awantu wonna. Jukira tu downloadinze ekifaananyi, kino ekifaananyi kya PNG kitegeeza kiri transparent, abadde basoma naffe osobola okikozesa awantu wonna, okiteeka buteesi kuwaakawo wonna, oba ku t-shirt oba luddawa. Webale nnyo okuyiga nange IT mu Luganda. Bwe tukoze QR code, teweerabira okusubscribinga ate n'okugabanako n'abalala. Videos mpitirivu nzirina ku YouTube eziyigiriza IT ate mu Luganda. Tusisinkana ate mu details za QR code, kubanga QR code gwe mulembe oguliko, oyinza ogikola nga ya invitation, tickets muziraba ennaku zino, zogenda kapiira ennaku zino buli kimu kya digital, so QR code kati ze ziriko. Options mpitirivu eziri ku system kuno ezokola QR codes zonna ndozo ziraba. Text, URL, phone, osobola okukola QR code nga ya business card ng'omuntu olugiscanninga ate addings number yo. So byonna tujja kuba tubiyita mu by'okuyiga ebinaddako. Webale nnyo okuyiga nange ate gabanako n'omulala, tusisinkana ate mu by'okuyiga ebinaaba bizeeko.